Mu emitwalo 4 be bawangala n'akawuka ka mukenenya mu ggwanga ng'abasajja okuva ku myaka 15 n'okweyongerayo bali emitwalo 48 so nga abakazi okuva ku myaka 15 n'okweyongerayo bali emitwalo 82 ate abaana okuva ku lunaku lumu okutuuka ku myaka 14 bali emitwalo 98 era nga tukyetaagira ddala okwongeramu amaanyi bwe tuba bakumalirawo ddala akawuka ka mukenenya. Joshua aliko obubaka bwawadde bavubuka banne naddala ku kawuka ka mukenenya nazzaamu n'abalinga ye essuubi n'okunywerera ku ddagala. Mbasaba mugende mwekebeze mumanyi we muyimiridde, mbeegayira mwenna abalina akawuka tuleme okuba n'ekiruyi. Buli lwofuna akawuka oba n'ekiruyi ogamba baakajja ku muti kikyamu. Ffe ffennyini abalina akawuka ffe tulina okusooka okukalwanyisa tutya nga tetukasaasaanya, naye bwe tunaakasaasaanya kitegeeza ennwanyisa yaffe ejja kuba muwe omale omukoleki omuggyeko. Mukenenya talina gw'atakosezza, akosezza omukadde, omuvubuka, omwana omuto, abakazi n'abasajja. Abamu bafuuse bannamwandu, abalala n'abaleka nga bamulekwa. Ekisinga obukulu waliwo essuubi nti olunaku luliba lumu eddagala erijjanjabira ddala n'okuwonyeza ddala mukenenya lizuuke, naye ligenda kusanga nga weeteeseteese otya. Kale nkugamba kimu nti ggwe ate namanya bw'oyimiridde genda weekebeze otegeere, bw'oba mulamu oyongere okwekuuma, bw'osangibwa ng'oli mulwadde onywerere ku ddagala ate weekuume oleme katambuza kasiiga balala. Farida Nakayiza, BBS Terefayina.